Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe ensiba gy'osibamu emmere, njagala weetegereze, njagala tulabe ensiba gy'osibamu emmere y'amatooke. Kati tufune ekibbo bulungi, teekamu bye bayita ebyayi nga bw'olaba by'ebyayi ebyo. Kati emmere yaffe ebeera ng'ogiwaata, oba ewedde bulungi okuwaatibwa, beera ng'okola bw'otyo nga bwe nkola. Bw'omala okuteekamu ebyayi, teekamu olulagala, funa olulagala olulungi lw'olaba nga lulungi. Kati olwo nze nfunye olulagala, nfunye lwa ndiizi mulungi nnyo. Kati bw'oba ogenda kusiba emmere, ettooke erisooka kikulu nnyo, beera ng'olimenyamu, olaba bw'otyo. Ettooke erisooka ku mmere yennyige ensibe, sooka ly'osooseemu sooka olimenye mu makkati, kati agasigadde teekamu nga bw'oyagala. Osobola ogateekamu nga malamba oba n'ogamenyamu. Ekikulu ekiri awo just erisookamu ly'olina okumenyamu kkulu nnyo, obeere ng'olimenyamu. Bw'omala okuteeka emmere eyo mu lulagala nga bw'olaba, olulagala otadde mu kibbo, teekako bwe bayita obuwuuwo, obwo bwe bayita obuwuuwo ku mmere ennyige. Obwo teekako bubiri, esayidi ne sayidi bubiri. Bw'omala beera nga osiba emmere bw'otyo nga bw'olaba. Weetegereze kye nkola ky'oba okola osobole okusiba emmere eyo gye basibidde mu lulagala. Basinga mugiyiwa mu buveera oba mu bukutiya, naye yiga engeri gy'osiba emmere ennyige nga bw'olaba. Bw'omala ebyayi bikole bw'otyo, kati beera ng'ofundika n'eno ewalala sayidi endala bw'otyo nga bw'olaba. Njagadde tuyige engeri gy'osibamu emmere y'amatooke gye bayita emmere ennyige. Bw'otyo bw'olina ogisiba, ogisibira mu kibbo. Gwe wenna omukyala, omwana omuwala, fuba okulaba ng'ewaka ofunawo ekibbo oba ebibbo. Bikola mirimu egyo, emmere bagisibira mu kibbo. Bw'otyo bw'olina okugisiba, naddala ng'oli mukyala mufumbo. Kikulu nnyo obeere n'ebibbo, gye gimu emirimu gy'ebibbo gy'egyo emikulu. Beera ng'ogisiba bw'otyo nga bw'olaba. Bw'omala kati ggyayo bino ebyayi by'osoose okusiba, bigatte wamu byonna, ofuneko kimu ky'oba ozingirira bino nga bw'olaba bw'otyo. Olaba emmere bwe batyo bagisiba, emmere ennyige oba amatooke bagasiba bwe batyo. Kati ekyayi kifundikire munda bw'otyo, omale okisikeyo bw'otyo. Kati weebeera ewedde okusibibwa, tesobola kuyiika. Njagadde tuyige ensiba gy'osibamu emmere ey'amatooke. Paati 2 tujja gitandikira awo nga tugenda gisaaniika wamu n'ogiteeka ku kyoto wamu n'okuginyiga. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.